Why? No. Kakati nomuzikamba bweko twali wano ku gundi eno mass wedding ya Pastor Kayanja. Bagenda bakateekamu. Wandabira. Endulu neba. Nga waliwo atandikira munne mabbali eno waliwo ave. Waliwo yasamanga timbe yagala okubira. Wano bagatte emigogo. Wano bagatte emigogo. Noso waliwo asoso olulimi n'engamba kakati. Yalese kwe can kiss the bride teyasobodde kusoka bayitira. Giri mukone ku myaka, ku myaka gya Nnyanzi nza kigambo ekyo. Can kiss the bride ayina. Myaka 3 ku kawansi. Ezo wakati aluma bulumi. Tambi tewerekereza. You can kiss the bride ayina emyaka. 3 ku kawansi. So, bwe yagala kanyolero ka you can kiss the bride. Fuba okulaba ngo wasanga bukyali. Kubanga kyamazima olaba omuvubuka nga akisinga n'abazadde bakubenga wow. Beautiful. Yes. Fantastic. N'omuntu omukulu baga atukoze ki? Awo mama we bukomansi ngagamba n'atukunamira olwa kiss. Naye ng'omukolo gwadde mulungi nnyo nga mugulabye awo we twabadde mu Kereziya nga babagatta. We twavudde awo ne twolekera Freedom City ewabadde wa kaadi era nga talina kaadi tugamba bugami tubadde tusaba ogulabira ku social media. Era bantu bangi nnyo abataasodde kutuuka Lubaga era nga kati ffe tuliwo okubabeerera okubategeeza ebyabadde ku mukolo. Of course abagenyi abayite babadde bangi nnyo bannabyabufuzi abayimbi emikwano famire n'abantu abalala bangi nnyo abeetabye ku mukolo guno. Mbadde sirabangako ku muntu akola mukolo ng'akuzeemu naye ng'anaanyuma. Ekyamazima okulimba kubi. Nnyanzi yabadde smart. Very smart. Wanyumye nnyo. Simanyi ndowooza baakuwadde n'obudde. Bannange kino ekintu ky'emikolo ekyokufa ku bagola abakyala abaami ne bamala gambala bwe batyo. Naye Nnyanzi wabadde very smart. Njagala okubaza omuntu eyakuwadde obudde kuva ku ngoye wabadde mu kanisa tugende ku reception neze wakyusizza zonna abadde very smart. Nayagadde abaana engeri gye babadde bambaddemu nabo babadde very smart. Mwabadde smart nnyo era singa eno shebadde ya fashion police batono nnyo abatayambadde bulungi, abantu abasinga bayambadde bulungi. So ku mukolo ogwo twafunyemu obudde abali ababiri okusobola okubeera ng'ate ozina mukono omuntu era ntambi waliyo se n'otabeerayo. Wandiswadde. Ate munange wandikutte kwani. Twabadde bafutu soja abo bagundi. Bamadada. Madada asobola squeeze. Madada wali ngala. Waliwo omuntu gwogenda naye mu squeeze ne mumwejjusa. Kaakati no munnaye omukolo gwabadde bulungi soko tuwe ku reception yawo ate tujje. Katono nnyo abantu bano basooke bampe olaba abaana. Nnyanzi weyagalidde mu kawondo kakubye eddirisa yalabo. Bebaana.
yo eby'omukolo bigwabaddeyo kakati bantu badde mulina ebibuuzo bingi bye mubuuza ni bannaye omukolo gwo nga guzereeti kakati mu speech y'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu muto w'omugole